fa abasenyusi ba Ssaabasajja Kabaka waliwo yabadde ayagala omubuulira wakati w'ekigambo okukuunyuula n'okukuunyuuka. Okukuunyuuka n'okukuunyuula. Ebigambo ebyo nga ye tabyawula. Gundi yakuunyudde. Kati anti ng'abuuza okukuunyuula n'okukuunyuuka nga tabimanyi. Tebalita okukuunyuula tukyangu nnyo nja kikuwanga nkuwa byakulabirako osobole okukitegeera obulungi. Gundi yakuunyudde. Singa nkuwa emitwalo 2 nekugamba sente ezo zikuwadde mujja zigabana. Abantu 3 naye emitwalo 2 temunange muzigabanamu nti oba entuufu nti ziggwawo. Kati nogamba naye bwe bazituwadde gundi kwe kukuunyuulako 5 ye nadduka n'agenda. Yakuunyuddeko n'agenda. Bwe tuba mu byakulya assistant akawungo so nakawera n'akalo noga yakuunyuddeko. Sikubega alo tebakabega bakakuunyuula nkale n'omufaliso yakuunyuddeko ku piro yakuunyuddeko oba yakuunyudde ekyoya kati okukuunyuuka yakuunyuusa okukuunyuuka abadde abamu bakirabira mu ngeri yakudduka nti naye muntu okuvaawo n'atambula n'agenda nagalaala atyo yakuunyuusa ebibye n'agenda ekintu n'atakifiirako ddala yadde yakuunyuuse bute mpolampola kimpowooze naye ng'atemye 6 essaawa 2 ez'ekiro buli munnayuganda teekako tv alina radiyo teekako akomawo nyongeza eddoboozi mpule bannayuganda muyogayoga mwambale okubanga ennaku zina 22 musadde mu nkola ne musobola okuteeka mu nkola ebiragiro bya pulezidenti w'eggwanga linayokuta Museveni omwezi ezanya 18 pulezidenti lwe yajja omwezi oguwedde ogw'omukaaga n'ayogerako eri eggwanga n'agamba bannange mbabuulira amazima kakati gaddewo ennaku 42 eza karantini bannayuganda mwebale kuba bawulize balungi mugumiikiriza bulungi mubitadde mu nkola booda nga tezitambula kakati ku lw'omukaaga essaawa 2 kisuubira okubanga omwagala w'aba manengeragamba n'omwagala w'abangi wekireera tonanangirira mu kintu onanangirira mazima amanyi oluganda gye bali mbuuza oli mukulanangirira mazima bwe bakubuuza nti omwagala w'abatono onaagamba ani nafuna omwagala w'abatono nakuteekako omwagala w'abangi jaga kala omwagala w'abatono omwagala w'abatono mawu omwagala w'abatono kati kululwo nteekako nti pulezidenti Museveni omwagala w'abangi nchikole chikola kulwanyi ati onkaka kiwanda chikole kulwanyi kiwanda president Museveni asabira okujja kusawa 2 wamulabikako atubude nejjukira ennaku zaffe tubuzayo ennaku mmeka kati lero lwakubiri tubuzayo lwanca ku lwokuna tumalako ennaku 42 kitegeeza ku lwokutaano nze nkeera kweyagala nkeera kasanda temundeetako lugezigezi ennaku 42 zikomyawo nkeera kuvulumula botoka mpaka kasanda saagala lugezigezi mwe basirikale mwe mubeeremu amagezi temutusiruwalirako tebalinda mukulu tumazeeko ennaku zaffe nti ye tutwale mu kooti mwagala kutumanyi ennaku lweziggwako bwe ziti tubadde bubi abakazi babadde mu disitulikiti ndala abasajja babadde mu disitulikiti ndala tulina okutereeza amaka pulezidenti nga tanajja ku lwokutaano nze nkeera kucakala nkeera kujoga naye bannayuganda muyogeyoge mwebale kugumiikiriza ennaku 42 tuzimazeeko n'abaganda ejjo kabineti bwetira nakesse nketa mbizinga nenfuna nennumika amawulire ekibugulu kyambulidde bulungi ekigenda mu maaso baba ne ssebo baagala ennaku ekisinga 2 Musajja mwe mujoga gwe. Musajja bumanyira. Mupya sente zonna ezaba Bungereza atuwa sente bitirivu nja kwogera n'ebyama kusinzira ku task force ya covid. Mupya sente n'omukedere n'amwenya. Mupya sente ne mukunakuna. Batuteyodo. Ez'abazungu zituwadde sente. Omuwendo ogugemeddwa. Bw'okimanyi ne Bufalansa atuwadde. Ejatuwadde sente netuwa n'ebintu ebikalu. Naye bagenda kwogerako ebintu ebikalu sente kati poloti nakaseke baguze. Nkugambe nakaseke agenda kwogera lwa mukaaga. Awo tumuliye. Tumalako lwakuna. Takisi nze nkubuulira. Tulina okulinda omukulu. Tumazeeko ennaku ze yatugamba lwaki tazze leero n'atuwa ennongoosereza ate musango gaffe tubadde bubi pulezidenti weebale wateekawo n'otaasa naye kimala munnange tweyanziza
mpulirayo omuwabuzi mukyala Diana Atwine mmwe bawabuzi ba president abantu yadde basudde ekikeesi wali twakivumiridde naye muleke batutemme mulidde bye mulidde mutuleke tweyagala abantu babonaabona abantu badaaga tubonaabona bizinesi zafa mwezammwe muzikola sente mulya mwe temulina nakujja mulabye abantu baffe bafudde tetuziise nga tuba mama kazo yasamuzikako tewali nzikidde ku lediyo kuno nedda bannange mutute tuboneredde ekimala twabakola ki yane temutwagala naye mutuleke bannange taza gwaki naye namwabatuyigeemu mutegeere katonda katize nkole ki abantu tebagala kusaba katonda bawuza genda mu kyaki onalabye ejjengo kakati oligi gwafuno nasikira gundi ng'ate takaokola ebyafaayo yafunisiza n'omukazi olubuto nze nga ngende eyo mbuno ngagamba ofunisa endiga embuto mulabye mmwe oba mulitegeera ddi katonda bizezengere mmwe mwakoze ekikolwa kibi nnyo twanyiize era tetulabanga bantu bafaanana nga mmwe minisita w'ebyobulamu Dr. Luther Chen tulira omusinde gwa duluuni ebwe nanti wakeeyogeza weeyogeza Dr. Luther Chen agaenze bannayuganda sibalabanga okusiima kwamwe nga kutono avuddeyo n'agamba nti oli munywanyi we gwe batwalidde keesi wali emulago Diana Atwine mbwali mu kikangabwa ekizibu era mbuwe emisuwa gye gyekumpi tegitambula bulungi yeekanza alina ekyekango n'agamba nti mulisiimako ddi bannayuganda mmwe okumusuulirako wali eri kofini mwakoze bubinyo agamba nti wakiri mwandisabye embalirira ne mutaleeta keesi wali emulago tubadde tukyaliko ebyo munange nafa afudde beekakasiddwa timufu bantu beerire ku kanyama abantu bakometiga abaana babika pulezidenti museveni abaana ne batandika kometie omuntu ali ku kanyama kamuke ebigezo ebya sini eyokuna bifulumizibwa lunaku lwakutaano abazadde mulindirire era mulindirire nabyo bikomawo ebidde tuba abaana baffe baddayo ddi uniform tezikyabatuuka abaana uniform tezikyabatuuka mabeere gage nasale kati beetaga ba mu P7 simanyi oba mukulu bw'anaayogera ne minisitule y'ebyenjigiriza era avaayo neyogera banange lenti atuleega lenti balandiroodi batabuse balandiroodi bakambwe landiroodi akugamba nze musakolakondagano naawe muno covid okubeerawo tolina kumbaza nanti era gavumenti yakuno tebayambi yandibadde egamba nti kale amazzi ga bwereere oba amasanyalaze ga bwereere abantu obukadde 5 ng'omuntu omu yabategeerera nga sebo bw'abatala bwagamba nti mugendega mugende famire ya Julius Sekitoleko egeze mu kooti ono gwe baza ku Olympics munange omusituzi w'obuzi teyali yadduka mu ggwanga Japani sikanze bwatyo famire ye najja n'akwatibwa n'akomezebwa wano bubi nnyo omu Japani kyungulungu ki ng'amukomezaawo ng'amuli ku ttaya Kajapani kamuleetanga kakutte ekiso wano nga tekasekanamu paka ne kamuleetanga tekakuyona yange kyongupo ate osese kugamba yanga kyumuyi kati ate kyanga fuyani oba bajja babiri onino munange wekamala okutuusibwa wano kone kaddaya ka Japan kati omutaka Julius Sekitoleko polisi nemukwata jjinja loli nemuyingiza olwali omuyingiza abantu ne batandika mwasibye waki famire neruma munamateeka okuva mu American Company Advocates Jofule tuli asinjula emumanyi oyo nemugamba mama tuyambeko kumusango na olaba abaana abambagende neyo mu mpekezo nga tebalina na tiketi tebaba nanga toza kukolera mubi ebyokubiramu ebikonde kumpi babyola bwewozi bagibuuza musango ki amatama ate bakyanoonyereza fayiro musango ki banoonya bakyagatta mugambe kyekyo nti ddala ekituufu kiri nti yadduka naye bagamba nti bwe baba owadduse ne bakuimportinga ne bakuzza bakusula busuze mu nsi eyo ne bakuleka